Mwasibye mutya abalungi abali ku eno channel, kansuubire nti muli bulungi bannange. Bansonyiwe okulisaayo ka part 5 bibadde bimpuuba naye keekano era katuuse. Watandaba subscribinga bambi nkusaba okoone ku subscription then tunyumirwe ekintu kino. Sibalwise eyo mwana mulenzi agamba nti yali alindiridde olunaku landlady waalijjwa ne ssente ze kubanga yamusuubiza nti ssente ezo ajja zeenonera era lwakya lumu landlady n'akonkona muzigo gwa Kabaka. Kabaka agamba nti bwentyo namuyingiza mu nnyumba nga nze nkimanyi ki ekiddako kubanga nali nakasuka sigino zange zonna ng'ate zaakwatibwa bulungi. Landlady we yayingirira wano nze nali nkuba music wange omusendeekerevu, nina buhuufa bwange butono buti naye ng'ate bunkolera ekiriyo era bw'atyo namugamba atuule mu two-seater yange gye nali nina mu nnyumba. Yongera okubajjukiza nti erinnya lyange nze Kabaka. Bwentyo nasembeza emmeeza ne mugamba nti erinnya okyalijjukira. Namwenya ebigambo bye byali bitono era ne mubuuza nti nkuleetere ku mazzi, omanyi oli mugenyi mwene ennyumba lwe lusoose okuyingira, tekiba kya buvunaanyizibwa kufuluma nju nga tofunye kyakunywa. Nanjijayo giraasi muyiremu amazzi, eno music akuba. Mu mutima nali nnyimba kimu nti kino kiwedde kubanga appearance y'omukazi ono n'engeri gye yali atunulamu yali alagira ddala nti ayagala muzina. Mutuula kumpi mu ntebe ya two-seaters bannange, nange siyinza kwennyonnyola tutya bwe twatandika okwenywegera. Ssaawa ezo siyinza balimba, saalowooza ku Rachel, nze nali ndowooza kimu kumala. Ekikazi kino kyalina experience bannange, kyali kimanyi ow'okkwata ne meltinga. Tubula yange yayanguwa okaluba era omukazi ono saamukolako bingi nti nga bwe nakola Rachel namukyusizaawo n'entandika omukuba kabuzi. Bannange yali tayiti ng'alaga nti aludde okuliibwa. Bannange kyonna nga kikankana oba kyamala emirundi emeka simanyi. Amazzi gaavangayo amayitirivu ne gakigenda bwe gati ku bisambi ne gadda ku mipiira gyange. Bannange nanyumirwa nga bwe nkikyusa style nga kimanyi okuraidinga. Bannange kyanvuga yinza balimba. Naliira ddala landlady ne muwala we n'ekikazi ekyeru okumalira ddala emyezi. Obuzibu bwajja mukama bwe yanvaamu. Maama Rachel n'ansangiriza ne muwala we. Omanyi maama Rachel bwe yajjanga okumuzina, simanyi oba yatumanga muwala we teyabanga essaawa ezo era saabanga na buzibu kweraliikirira nti Rachel ayinza okunvaamu. Rachel yajjanga okumulya ng'olwo maama we taliiwo agenze kola, ate maama yajjanga okumuzina nga Rachel alina gy'amutumye kubanga yali tayagala muwala we akirabe. Yali mulokole naye obuzibu bwe bwajjira Rachel yajjanga bulijjo era twatandika okwesanyusa. Oluggi kwolwo twerabira lusiba, nze simanyi magezi we gaagenda essaawa ezo. Maama Rachel laba bwajja n'akuba bukubi bw'ati kateni, yasanga tuli mu kwenywegera. Maama yatabuka, yalinda munnyonnyola era bw'atyo yaŋŋamba fuluma enju yange, sikwagalamu yadde ddakiika n'emu. Bannange ensi yafunda. Zubula yange nabula ogitemako kubanga yali entuusizza wano. Rachel yeegayirira n'agamba maama wa nsonyiwe, maama tasalikako era nange nali sisobola genda kwetonda kubanga gwali gunsinze, ate emirundi gye nali mbalidde babiri gyali miyitirivu. Bwentyo natambula nga siina yadde n'ekikumi ne ŋŋamba naye ekyaki z'abalokole zino zitera okusuza abantu. Lwaki sirokoka? Nenfuna obuddamu okumala ebbanga ne ndokoka n'obwenzi nga mpulira kinsuseeko. Omuntu yala yeesuza nga kati bansuulidde ebintu ebweru sirina na we mbiteeka nga n'akasente sirina. Bwentyo nagenda ku kyaki emu ey'amaanyi, sigenda gyogera wano linnya, ne mbagamba nti njagala kulokoka. Yo mu butuufu ensi nali ndaba ng'enfunze nga mpulira omuzimu gw'obwenzi nange kennyini ngukooye. Era bwe batyo pasita yabuuza baani abagenda okulokoka. Nawanika omukono ne ŋŋenda mu maaso ne mpa obujulizi ne mbabuulira obwenzi gye buntuusizza. Mbagamba nze sirina kalungi ke nfunye mu bwenzi wabula obwavu okunzita.
ne mbagamba nze seekebezangako siriimu naye ntya n'okwekebeza kubanga nkimanyi nina ebiwuka nga 1,000 mu mubiri gwange naye nsaba kunsabirako ndokoke pasita njagala kutandika bulamu buggya abantu baatya abantu ne bantunuulira amaziga gampitamu amayitirivu era ne nnyonnyola ensi nti nze abakazi 3 be baakajjamu embuto zange nze byonna nze mbibatuusizzaako bannange njagala kukyuka. Pasita aŋŋamba nti tofaayo kankuyitire wano sisita omu agenda kuyamba bwe batyo ne bayita sisita registering abagenda mu kyaki mu bimanyi bino mpandiike amannya gange nsabadde nsabira bwa nakomadde okusaba ebyo bambuuza nti obadde obeerawa kubanga nayogeranga kimu njagala kutandika kusula mu kyaki nakyusa ekiboozibozi awo ne mbagamba nti landlady wange amanja emyezi 4 ne ssente ezimusasula sizirina naye ndirwedde okusula wano sesitono kyava ŋŋamba nti wano basulawo abantu bangi ate abasinga bakadde ne mugamba nze nja kwebaka tewali buzibu n'agamba kale kasooke ngende mbuuze pasita ndabe ekiddako bannange agenda okwogera bino omuzimu gw'obwenzi nga mpulira ate gunninnya eddoboozi lye nga mpulira ate nalyo linkuba mu matu nga lirina obuntu bwe butawaanya mu matu bannange omukira nze kye gunkoze omuwala n'agenda n'abuuza pasita era yakomawo n'agamba nti pasita akkiriza ngenda kutwala togenda sula ku kyaki ngenda kutwala ewange ninayo basista bange 2 brother wange taliiyo ye abeera mu kyalo ne mugamba tewali buzibu bwe natunda bwe nti nga nsiriikiridde bannange nawulira nga mpulira njagala kukyuka nga mpulira omuzimu ngukooye nga bannange mukama nyamba bwe ntuuka ate wa sista ono onjuluze neema neme kuddamu kulowooza ku kyabwenzi kyonna ekisa kyo kibeere wamu nange nabyogeranga mukasirise naye ngenda okulaba abantu abayitirivu nga bajja abaali abalokola abo abaali mu kyaki bajja okumbuuzaako nga bankulisa omuzimu gw'obwenzi bwe batyo bampa ne ssente empitirivu mu ddakiika ntono sisita ng'alabika amaliriza era bw'atyo yantuukako n'aŋŋamba nti tugende nze nali manyi tugenda kulinnya takisi nagenda okulaba ng'aggyayo ekisumuluzo ky'emmotoka yalina akamotoka ke katono nali ngenda tuula mabega n'agamba jangu otuule mu maaso n'atandika okuvuga ne twolekera olugendo n'ambuuza mpozi erinnya liwagambye eggwani ne mugamba abaana abasinga n'abantu abasinga bampita kabaka naye amannya gange ne ngamubuulira n'agamba ekitegeeza nange nina kuyita kabaka ne mugamba ye tewali buzibu n'agamba kale kabaka pasita agambye nti tusooke tugende nkukebeza omusaayi nange nali siyina weŋŋaanira kubanga nali sirina kkubo lyonna ddala ggezi lyonna olowoozo kyaŋŋamba bwe nnaagamba nedda ayinza okungoba ate nga sirina walala bwe nnyinza kusula nga n'ebintu byange olwedde baabikasusekasusedde bweru ne mugamba kale naye si kye mbadde nsuubira bannange nabiddamu bino ng'omutima gunkuba nzenna sitegeera n'aŋŋamba era yandaba n'aŋŋamba beera mugumu kino kirungi n'okuba ng'omanyi sitetasi yo ng'eyogera bino ng'eno bw'avuga bannange yali awunya akawoowo akalungi akaloboozi na bannange nga kakonekitinga nga kalina engeri gye kankyankalanyamu ate nga kirina ne kibaby face nga kirabika bulungi wanyumyanga naye nga simutunuulira mu maaso nga nsaagala muzimu gw'obwenzi guddemu gumbake jjukira ebiseera ebyo nga nze sinnakugamba bizibu bintuuseeko essaawa ezo nga tosobola nakirowoozaako nali ndabika bulungi nga nyambala bulungi kwegamba nga ate nange nnamu obuwoowoowo bwe nneekuba nga byonna mbikola nga njagala bakazi just kunneegumba buddakiika bubale bannange twali tutuuse mu ddwaliro omutima ne gutandika ate okunkuba bannange ne ntandika okutuuyana amaaso ne ganfuuka ga reedi engalo nga zonna zikankana nga sinnaba na kuyingira mu ddwaliro sisita ono n'akiraba era bw'atyo yajja n'ampa akafumito n'aŋŋamba bannange lekeraawo okutya beera mugumu mukama agenda kukolera ekyamagero nze yagenda okumpa haaga eno bannange nawulira ebbugumu mu kifuba kyange bannange teri kinyuma nga muntu nga muli mu haiti y'emu
kuwahaga nze nawulira amabeere nga gankoonako mu kifuba ne mpulira obuntuntu kaali kambadde bu high heels omanyi ndi musajja wa kiwago nga buli kimu twenkana bannange sitaani alina effujjo ate sitaani mulimba mu kutya n'okukankana kwe nalimu amabeere nagawulira nga ganfumita mu kifuba bwe tutyo twayingira eddwaliro mpaka ku reception ne batulagirira woofiisi gye tulina okgendamu a lot of drama ebintu byangi byahappeninga awo nga saagala dokita anjijjako omusaayi naye finally nakkiriza ne ngamba dokita nti ebyaddala results mpulira saagala zirabako bwe ziba zizze zimpeere sisita oyo ajja kumbuulira ki ekirimu mutima nze essaawa ezo gwali tegundiimu era nafuluma ne ntuula naye ebirowoozo 100 byajja mu bwongo bwange neŋŋamba oba nziruke sirina gategeera nti nina siriimu ekiba kirungi ne mba n'obulamu bwange nga simanyi results zirimu oba nina akabuka oba sikalina naye engeri sisita ono gye yalandaze omukwano gw'ekizadde neekaze ninde results bannange ziveeyo bwe ntyo era mu ddakiika 11 sisita yali akomyewo okuva mu ddwaliro ng'alina envelope nga feesi ye bambi eraga nti nno ali disappointed ng'ebibadde mu bbaluwa mu envelope tabyagadde nga yenna anakuwadde bannange njeyanyongera okutya kyeyayingira buyingizi mmotoka ye n'aŋŋamba yingira ne nnyingira mpulira muli eddoboozi nga liŋŋamba ggwe kingo oli musiru tosiriwala dduka va wano n'okulingiriza bwe nti mu mmotoka nga mulaba bambi sisita akubye omutwe gwe bwe bati ku steering bannange nayongera okutya neŋŋamba kati ŋŋenda kukola ki okulowooza ennyo bannange nga ndaba abayaaye bali mu kusima ntaana yange nali sisobola kutambula naye neekakaba ne nnyingira bwe nti emmotoka sijja nakulimba natandika okukaaba amaziga ne ntandika okwejjusa byonna bye nakoze lwaki mukama yampa zubula ennene egenda okunzisa bulijjo empagira ki bino nno bye birowoozo ebyali mu mutwe gwange bw'atyo sisita yasituza omutwe gwe n'andaba nga ndi mukaaba nga feesi yange eraga obunakuwavu bwe naliko n'aŋŋamba nti nno kabaka tokaaba buli kimu kibeerawo lwa nsonga toweesalira musango mukama alina plans nnyingi eri obulamu bwo leka ebyemabega bireme ate kulowooza nti bye bigenda okuba mu maaso your past is not the end of life yabyogera nga bambi ate nga bwampa akafumito bannange ate nayongera kaaba ebyo ebigambo ate byankuba wala kubanga byali bimala okumbuulira ki ekiri mu envelope ate oluvannyuma bannange ngenda okulaba nga kisisita kiseka bannange nawulira obusungu kireekaana mbu congratulations kabaka oli negative bannange mukama mulungi bwe ntyo nze nkyali wa sisita njagala kulwanyisa bwenzi wadde ekintu kinkemereza njira ne mpulira ekintu nga kiŋŋamba nti sisita ono bw'oba owasa sisita ono lwaki naye tomulya ngezaako nnyo kirwanyisa naye simanyi oba zubula yange nenzikiriza okumalako sizoni yonna nga ndokose fuli mwebale nnyo abayikuumidde kweno channel mwebale nnyo abakalabye kapaati okuva ku kasoose mpaka akokutaano temujjangaoko omukama abampeera omukisa ate musigaleko kubanga ndeeta ebika bye